agenda. Bano be bamu ku bantu abampi oba bayite persons of short stature abeegatira mu kibiina kyabwe ki Foundation of Persons Affected by Dwarfism abakungaanidde Ntinda okusala entoto ku butya bwe bayinza okwekulaakulanya wamu n'okutuusa obuweereza ku bannaabwe abalala. Bano abavudde mu disitulikiti ez'enjawulo basoose kubasomera alipoota ku ngeri ekibiina kyabwe gye kitambuziddwamu. It increased our assets. There was an increase in the assets. Mu alipoota yaabwe eraze nti abantu bano bakyasosolwa mu ggwanga ekiviirako n'abamu okwekweka. Kiki okubeera omumpi kiviira ku ki? Balyoke bakitegeere. Sigamba nti baba bakuloze, baba bakoze kino oba kiri oba mujjawo bali lubuto n'akuloga nedda. Joel Kawanguzi bw'abadde ayogerako naffe ategeezezza nga bwe bali abangi kyokka tebafiiriddwako nga n'abamu tebafuna mu nteekateeka za gavumenti. Omuwaatwa munene nnyo okukkiriza abantu otumanyi nti naffe tuli balema ate ebizibu byaffe bye tusobola okukola ate n'ebirala bingi bye tusobola okukola. Kawanguzi agamba ekisinga okubaluma kwe kutuuka mu bifo ebimu gye baba bagenza okufuna empeereza ate ne babayita abaana abato ate nga bantu bakulu. Ogenda wali bakugamba gwe genda ye taata wo, genda ye maama wo, yete oli musajja mukulu olina abaana olina omukyala nga naawe olina bw'olabirira naye abantu abakwasaganya puroguramu tebannaba kufuna kumanyisibwa nti naffe tuliko obulemu. Kati baagala gavumenti eveeyo n'omuwendo gw'abantu bano omutuufu basobole nabo okulowoozebwako. Tugenze nga tulaba nga waliyo ebikyuseemu kubanga kyogenda ku mu health centers n'osanga nga mulimu obutyanda obuli adjusted ne attitudes z'abasawo zigenzi zikyuka. Tulina okusooka okumanya omuwendo gwabwe guli emeka. Gavumenti yokka yesobola okubala byonookoma okumanya omuwendo gwe guli n'enteekateeka wejja kubeerawo. Wano we basinzidde ne basaba nabo baweebwe ekifo mu paalamenti basobole okufuna omuntu abakiikirira. Abantu abalina opoti gundi skill eyo nabo bafuneko omukisa naye agendeko weeru tomanya. Oluvannyuma bano balonze obukulembeze bwabwe obujja obunaabakiikirira nga Godfrey Baganda yazziddwako ku bwa ssentebe w'ekibiina kyabwe ekibagatta. Our constitution is only giving us 2 terms and you have accepted to give me the second term. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.